naye nga I'm live from Western Uganda. Ntungamu. Njagala nnyo ntungamu. Bantu b'omu West eyo. Kiruhura. Ntungamu. Lusheru. Ebitundu eby'omu Western Uganda mbagala nnyo mbalala. Situukangayo oludde eyo naye nja kujja. Waliwo eyampita okumpa ente. Waliwo omwami mu Western Uganda eyo Munyankole. Yanga Junior yagala nnyo Abanyankolo, yagala nnyo Abawestana. Jja nkuwe muwala wange nkuwe n'ente. Naye sifunanga budde buzijjayo. So amakya g'olwaleero mbadde mpuliriza Honorable Mpugga ku CBS. Nkedde wuliriza Honorable Mpugga ku CBS. Honorable Mpugga abaddeko ku CBS okumala essaawa 2 namba nga nnyonnyola olutalo lwe ne Bobi Wine we luvudde. So mwenna ababadde ku CBS okuva ssaawa 4 mpaka ssaawa 6 tubaddeko ku CBS radio ya Buganda nga tuwuliriza Honorable Mpugga annyonnyole lwaki bamugobye mu kibiina. Bamugobye ku bwa kamisona bamga awummule alikulire era babanga abagobye. Naye kyentegedde mu Honorable Mpugga byayogedde ku CBS bwe gabanga ge mazima. Bobi Wine wakozeemu ensobi era nkyasigala nkugamba nti Bobi Wine wakoze ensobi okuwandiika ebbaluwa eyo yabadde teyeetaagisa. Ekisooka mwenna muli Baganda, muli Bakatuliki. Bobi Wine nga tonnawandiika bbaluwa eyo wandisoose n'otuula n'ofumiitiriza nnyo. Mukulu wange Hamu mu kitabo kyagamba nti okufumiitiriza kya buwongo. Buli kyogenda okukola fumiitiriza. Waliwo kye bayita okulowooza, thinking, ne kye bayita critical thinking. So Bobi Wine bwe mpuliriza Honorable Mpugga ku CBS ayogedde ebintu ng'ata ayogera points. Mpugga, Honorable Mpugga woba ondaba nze sikuwagira era nze n'okuba sikwagala naye ebintu by'oyogedde olwaleero bibadde bintu by'amakulu. In fact Honorable Mpugga program gy'okoze ku CBS olwaleero ze zimu ku programu ezisinga amagezi ze wali okoze. Yes, bulijjo okoleza amagezi naye Mpugga musajja mugezi. That man is intelligent. Ayina engeri gy'abadde ayogeramu ekisooka abadde mukakkamu. Tavumye, tawemudde. Omanye abantu beeni yupi muyina ekizibu. Mulooza nti okwogera ensonga kwe kuwemula, kwe kuvuma. Mpugga tabavumye naye abasomesezza. Akasajja kasomesezza Nuupu. Honorable Mpugga, if I was to vote ku programu gy'okoze ku CBS, you had one of the best shows. Nze nali e Makerere nga ndi mu year 1. Programu yakasinga okunnyumira ku NBS ezimu ku Morning Breeze yali wakati wa Honorable Mpugga ne Honorable ono we Masaka yani owa DP omulala ono ayogera ennyo oluzungu. There's that Honorable ayogera ennyo oluzungu yani. Who is that Honorable? Ayogera ennyo oluzungu olw'amaanyi. Si aliko ne Miss African Parliament. Yani oyo Mbidde webale nnyo Omega. Honorable Mbidde, one of the best shows NBS gye yakakola ku Morning Breeze yali wakati wa Honorable Mbidde ne Honorable Mpugga. You guys, eri show ya nyuma bali intellectual ng'oluzungu balumanyi. Nze NBS teddanga mukola sheyo era aba NBS wemba mundaba mulete Honorable Mbidde ne Honorable Mpugga balina olutalo mu DP ne babaleeta ku Morning Breeze ku macha. But I really enjoyed that show. Olaba nkyagijjukira ne kakati. I think it was 4 years ago, 5 years. So Honorable Mpugga leero abadde ku CBS ayogedde ebintu ebirimu amagezi.
era yasigadde akkiriza nti Bobi Wine ye president we wadde waliwo ebyetaaga okukyuka kubanga omusango gwe bamuvunaana ogw'okufuna ssente obukadde 5 si ye yazeewa ssente zayita mu parliament and mu procedures zayita mu bukiiko tiyakira ku makya n'azibba Honorable Mpugga yabbye ssente baazimuwa ate nga ziyise mu mateeka in fact mu mateeka Honorable Mpugga talina musango talina tteeka liyamenye mateeka talina musango ssente zayita mu due process naye ebizibu byonna kwe bivudde Bobi Wine atya Mpugga Bobi Wine atya abagezi era buli mugezi ali mu NUP tawangaala Bobi Wine tayagala kumuwabula era singa abadde n'abamuwabula eyo ebbaluwa yandibadde tagiwandiika kwa ye ebbaluwa eyo yabadde ya kisiru ate Bobi Wine era naawe ensonga y'ekisiru nedda Bobi Wine ne Mpugga just but buli omu atya munne Bobi Wine mweraliikirivu omanyi buli wobeera n'omuntu ng'akusinga ebitabo ng'akusinga obwongo ng'enkola ye ey'emirimu eyawukana ku yiyo ojja kumutya ekireese olutalo mu NUP Bobi Wine atya Honorable Mpugga era kituufu okumutya kubanga Buganda ewa nnyo Mpugga ekitiibwa ne kabaka Ssaabasajja Kabaka yamuwa ekitiibwa era ye bamuyita ow'ekitiibwa Mpugga kati Emmengo oba Buganda respectinga nnyo Mpugga okusinga Bobi Wine 2 mu experience y'ebyobufuzi era Mpugga asinga Bobi Wine politics wa Honorable Mpugga wa kisajja kikulu is mature tukolagane na buli omu inclusiveness tukolagane na buli omu kubanga nupu eyina okuzimba nupu mu bitundu ebitali bya Buganda nupu eyina okuzimba nupu mu Western Uganda eyina okuzimba mu Northern Uganda so ebyo tosobola bikola nga toyozigerezeganya na balala kati Bobi Wine ekizibu ekimusumbuwa era nakirabye mu bbaluwa ayina obuyinza naye tamanyi bukozesa buli woba n'obuyinza ng'oli mukulembeze ekizibu si kuba nabwo obukozesezza otya obuyinza okuba nabwo kirala n'okumanya okubukozesa kirala kati Bobi Wine bamukozesezza ensobi musajja wattu ezo ensonga za Mpugga naawe zandibadde tezigenda na mawulire ko ekisooka zinafuya ekibiina zinafuyiza ddala ekibiina buli wotandika okuba ababadde bakusitudde naawe onafuwa kiringa omuntu okusitula kakiranga leero President Museveni ogoba NRM tasobola bagoba niwe bali banguzi niwe baba bakoze eki because bw'atandika okugoba abantu era bulijjo mbalaba pulezidenti tuyamba ogobe gundi tasobola abaana fuwa politics wa numbers politics group game si wa individualism buno si Bwakabaka ne babikola mu Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka asobola okugoba Katikkiro Buganda nesigalawo ne mu byobufuzi bikyukamu oyina okulagana na buli muntu so kati Bobi Wine bambi ekimusumbuwa yafuna abantu abatasobola kumugamba mazima nupu eyina ekintu ky'obulabe mbu Bobi Wine tasobya nakigamba Bobi Wine ekintu ekyo nga nkyayogera naye ne mugamba ekyo omuntu yenna agamba nti tosobya ye mulabewo nnamba emu abakulembeze tukola ensobi abakulembeze be bantu abasinga okukola ensobi omukulembeze ayinza okukola ebintu 8 nga 7 bikyamu naye olw'okuba nti ayina abamuwa amagezi ayina abamuwabula obukulembeze kuba kuweebwa amagezi kuba kukuwabula nitusobola nti buli agambako ekitoofu omubi then awutoba mukulembeze oba ogenda kugwa naye akati bambi Bobi Wine yeetoloddwa bano baganda be banyanzi abasiru abazibu kakyamaani nyanzi be bamuwa amagezi oyo mugobe oyo yeetwala nti wa kitalo oyo akyamaani nyanzi the fact is Mpugga akusinga obwongo mu byobufuzi
Mpugga is more experienced than Chairman Nyanza in politics. Era Mpugga waba ayogera Chairman Nyanza olina okusirika. Kakati gwoleta tize ni muganda wa Bobi Wine pate siwe bagitwala. Tebavugira kibiina kya bufuzi ku banganda bakona ba mikwano. Tubulanga President Museveni family ye yajijja mu byobufuzi. Towulira koti muwala wa President Museveni yala DC. Njagala mbuli baganda ba President Museveni balina milimo ki mu government tewali. Anko Soda alina mulimo kitayina. Anko Zaira alina mulimo kitayina. Anko Toyota alina mulimo kitebayina. Ko President Museveni yakitegeera. Nti family osooka jijjamu. Nosooka okola ebikutwala ki kati ye Bobi Wine ye ate yabikola bano baganda bate be bafuga ekibiina. Timusobola yafuga kibiina bantu basatu. Mbwe ekibiina kifugibwa Lubongo ya kifugibwa Bobi Wine ne Chairman Nyanza. That's not a political party. Political party baya abantu bonna. Kakati buli wotandika okugoba abantu. Ate ekyo ku Bobi Wine era kyewayogedde kya busiru. Mbu yabirabira ku social media. Omukulembeze tasalirawo ku social media. Tosobola gamba nga Bobi Wine wayogedde. Mbu sibanya walaba Parliament Expo. Mbu kati mbu nosanga ku Twitter nga abantu balabisa mbu nawe politics wokulabisa talina gyabatwala. Wana abantu bogedde bintu bingi nnyo ku bakulembeze. Wono zimanya abantu bogedde bintu ku ba minister, bogedde bintu ku ba RDC olaba Museveni agobani. Kebintu bya social media bibera galibo. Wono ku social media buli omu asobola okwogera ekintu. Naye gwe ng'omukulembeze Bobi Wine tosobola kubeesinga ku ekyo kugoba Mpugga. Mpugga talina musango. Sente we baba azimwa zayita mu mateeka. Parliament gy'olina onnenya. Si recipient. Kakati n'olwekyo nze ndowooza nti Bobi Wine atya Honorable Mpugga. Bobi Wine tayagala mwesimbako. Wabadde wabagamba mu party eyo nti ne Bobi Wine bamwesimbeko mu primaries. N'opwebere n'akamyufu. Principal kyatayagala. Mpugga mugezi abasinga. Nopu mutya nnyo abagezi. Mwagala nnyo ababakubira enduulu nze nange kyekyangobayo. Kyekyangoba mu NUP. Junior ndi mugezi am too intelligent to be in NUP. Nze sobola kwogera nga Fort Soldier ayogera. Njogere nga Bobi Yanga ayogera. Nze njogere nga Sauda Madada ayogera. Sauda Madada yasoma ki? Bobi Yanga yasoma ki? Edi Mutwe yasoma ki? Nubiyaniri yasoma ki? Mu bintu by'ebyobufuzi. Nubiyaniri alina okuwuliriza nze. Neye Bobi Wine ayagala kikyuke. Mpugga alipotinga ewa Nubiyaniri tebisoboka ebyo. Ako kamanyiro. That's arrogance. And Mpugga yimirira ku kituufu. Kyenakwagadeko Mpugga tolizayininga. Ekya kamisona tukivaako. Kwa Bobi Wine talina buyinza bugoba ku bwa commissioner. Tabuyina obwo. Okujja ku commissioner wa parliament amateeka malambulukufu. So Mpugga tova ku bwa commissioner teweegoba. Awujja kuboba wadde kibasinga okwagala. Era nkwagadde nnyo obadde ku CBS byoyogedde. Gw'osigadde okkiriza nti Bobi Wine ye president wo. Era n'oyogera ku bikuluma ng'omuntu. Ate tolina gw'ovodde. So, Honorable Mpugga, oli musajja mugezi, era programu gy'okoze ku CBS, abagezi bajja kutegeera. Mu nsi eno, you don't have to please everybody. Ensi eno ejjudde abasiru. But Mpugga, abagezi bajja kutegeera. The intelligent people will understand your point. Bwe baba ddala Kaze nebuuza Bobi Wine ekyamuwandiisiza. It was a very bad move. Tosobola kuba abakulembeze bazimbiddwa. Abakulembeze Mpugga bano babazimbye. Babataddemu obudde. Nojja n'omuwandikako ebbaluwa eyo. So, mwakikoze mu mutima mubi. Ebbaluwa eyo yabadde mu mutima mubi. Tewandikikoze ekyo. Naye, nze ndowooza nti Buganda ne Catholic Church baveeyo batuuze Bobi Wine ne Mpugga. Muveeyo mutuule.
ebibatabudde bitono. Egoism. Ani ate Honorable Mpugga kyenkwagadde nti olina kyokkiririzaamu olinga nze Junior nina kyenzikiririzaamu. Mu nsi otaba na kyokkiririzaamu buli omu akutwala gy'ayagala. You have to stand your ground. Nze nava mu NUP ne banvuma, but it's one of the best decisions nakakola. Era abantu balowooza mbu Junior kaliya yeewedde. Nze Mirundi nina kaliya eriwa. Nze son of Mirundi. Mbu kaliya yange nagizibira ku Bobi Wine. Ani akulimba? Ani akugamba nti ffe ba Mirundi mbu twetaaga Bobi Wine okubeera abamanyi? Who told you? We have been here before even this government came. Nze amanyi gange ngajja kujja jange Mirundi. My grandfather was a chief. Yali chief. Bwera bwe buzibu tulina n'aba Buganda abo. Gulaba ya aba Buganda abatuvuma. Mwe basiru mwe abatuvuma. Entalo zaffe n'emmengo zivira ddala ku bajjajjaffe. Nze jjajjange yagaba n'ettaka mu 1900 Buganda Agreement. Jjajja wange yagaba n'ettaka. If you don't know that, mumanyi temutumanyi. Kile nulaba omusiru omumbatutu omufungulandiga. Mwewa mwembe motoka muziguze ku mulembe gwa Museveni. Ffe kuva dda tulina ssente. Nulaba omusiru ngajja akuteeka mu bintu byo akukakanya. Tonzikakanya kutuuka awo. My family has had money from our great grandfathers. So temutukakanya. Muntu ayinza okuba ayagala okukakanya ninga takutegeera bulungi. So ffe tetwetaaga family ya Bobi Wine. That arrogance jemuyina mboba tuwagira NUP mbuto ina chojja kuba ani akulimba kati Mpugga emomogoba mbolo obulamu ne bukoma. Mpugga mugagga nnyo kye kisooka. Aina amasomero zimasaka simanye SS zi data mine. Mpugga is rich. Emumuluza nti abantu bazze mu byobufuzi mbukufuna sente nakuba nedda eyo mentality ya mu abanaku. Mpugga yajja mu parliament nga ine bizimbe mu kibuga. Kakati mwagala omukakanya mbusimanya. Mpugga is a rich man. Haire stinkere rich. Nga nakusomedde amasomero Mpugga gayina otya n'okutya gwe. Mpugga agenda okuyingira parliament nga avuga Benz. Sente tazijje abamu mulowooza mwagala okutukakanya. Muntu naakukakanya naye nga temumanyi gwe mwogerako. Hanulaba omukulembeze mbusimanya Mpugga omumanyi gwe taata w'omumanyi. Abo ba Mpugga Ssaabasajja Kabaka yasiima. Mpugga bye yajja emmengo bimanyi nga kyakolera Ssaabasajja Kabaka. So muleke kukakanya bantu. Bobi Wine ekibiina kye akizimbye nga kaluti. Bw'otakkiriziganya naye ng'ofuuka mulabe. Bw'omuwabula bagamba weegeziwaza. So buli mugezi ali mu NUP ajja kuvaayo. So Honorable Mpugga bane kyokkiririzaamu, defend it. Munsibeera ne kyokkiririzaamu. Nze wano ku social media omuntu asobola okumpa amagezi n'akeera ku makyana nga Junior ebya social media bijeewo sikuddamu okulabako ali ogwo mukulu wange hamu bwangamba nti Junior bino byonna byokola bive mutoliddamu kundaba wano. Mukulu wange hamu bwakeera ku makyana nga ati Junior n'omulimu gwokola guveeko nguvaako kuba nina kyenzikiririzaamu. Munsibeerayo n'omuntu nga bwakuwa amagezi ogawulira. Nze sina lunaku na lumu mukulu wange hamu mukulu wange Yasin we bangambye kola kintu neŋŋaana ni bwe mba sikyagala. Kituufu ekirina okukolebwa. Si buli musiru si buli mbwa mbu bw'enaayogera mbu n'okola. No, tulina bye tukkiririzaamu. Mpugga alina byakkiririzaamu ng'omuntu. Wakati mmwe ne munawandiika obwo obuwandiiko temusobola mukkakanya kutuuka ku levo yammwe. Era Mpugga Ssaabasajja Kabaka bw'amugamba namugamba ati Honorable Mpugga otegedde ebyobufuzi biveemu. Genda obeere omwami w'omutuba. Mpugga akikola. Naye akati mmwe temunnatuuka ku bwongo temunnatuuka ku eyo ntegeera egamba abantu ti wano wasobeza wano wakoze bubi.
temugiina. Timusobola kuwandiika bbaluwa kukwata muntu nsobi nga nammwe muli mu nsobi. Ka Bobi Wine bw'aba afa nnyo ku buli bw'enguzi sente zaafuna mu iPod nga azikkiriza. Akakiiko ke kamu akawadde Mpugga sente, ke kamu akawa ebibiina by'obufuzi sente mu Uganda. It's the same committee. Emiliyoni 4 ababaka ba Nuupu ze baalya. Kabugo n'akwata sente ye n'azizaayo. Bobi Wine nga teyawandiika bbaluwa. Wano ebambala Gomesa ekiro ne balaba Museveni, Bobi Wine nga tawandiika bbaluwa. Bobi Wine bamusonyiwa omusolo ku URA, president w'eggwanga yawandiika ebbaluwa ku URA n'amusonyiwa omusolo gwa bukadde 3. Awo Bobi Wine ebbaluwa ye nga tetwagiraba nga agyewandiikako. Bobi Wine we bakusonyiwa omusolo kweye emmotoka gy'oyina nga teweewandiikako bbaluwa. Omukulembeze taba na double standards. Bw'oba ogamba nti okwatisa mpisa, naawe olina okuba n'empisa. Discipline eva waggulu ng'ekkirira. Wano bavumya abantu, baweebudde abantu, bavumya abakulembeze nga towandiikanga bbaluwa kubavuma Ssaabasajja bali mu kibiina. Nga towandiikanga bbaluwa Bobi Wine kubavuma Kabaka ng'abamu balina mu kibiina kya Nuupu. Balumbuye nga tobawandiikangako mabaluwa. Bobi Wine otuuse okukakana ku level nti abavuma Ssaabasajja babo bo tobagambako. Buganda esukkuluma ku bibiina byammwe eby'obufuzi. Abantu bavuma Katikkiro aba Nuupu nga gy'oli otudde ositise. Bw'olya nabo banno we bagambako ba Mpugga ati ne Bobi Wine vaayo ogambe kuba toyagala because oyina double standards. Oyina double standards. Kakati okwatisa oti empisa nga naawe sente za gavumenti ozirya. Ati toyagala balala bazirye. Baganda b'obugagga babugjeewa. Chairman Nyanzi ataasoma tamanyi kuwandiika linnya lye, ayina ennyumba eriko flyover asevinga wajje tutasevinga nga ne kadi ye n'alemu Nyanzi chairman okyagiina. Gwe Bobi Wine oyagala famire ye erye, oyagala famire ye gaggawale, toyagala balala kugaggawala. That's your doctrine. Inso oyagala gifuganga yitira. Baganda bo tebagenda nko mu State House club president. Bobi Wine nkubuuza baganda bo tebagenda ngayo nga tubawandiika nko mabaluwa. Waliwo ne muganda wo nga ye weena alemu nga ye yagana n'okusala okudda mu Nuupu nga tomuteeka nko bbaluwa. Bobi Wine komya double standards. Komya okukola ebintu kubanga otya Mpugga. Ebbaluwa gye wawandiise yabadde very personal. Walagidde ddala ti omusajja omulwanisa. Okututte bikunga kunga Uganda kunga lwaki temukunga embalala? Okunga otya mu Buganda ate olwedde woyina abantu. Genda okunga embalala. Lwaki tokunga Mwakyoli era okunga Masaka? Banno basanze beetegese kubanga abakulembeze abali e Masaka bintu bibiri bye biba shaping. Catholic Church ne Buganda. Abakulembeze bali e Masaka baliyo lwa Catholic Church na Buganda. Bibalunda abakulembeze baabwe ekyo buli omu akimanyi. Tosobola kulya kalulu Masaka ng'ekereziya tekwagala eri bijja kulwanisa. Tosobola gwegenda ovume Kabaka e Masaka olawo bonaawangula akalulu. Kakati oleso no chairman Nyanzi ataasoma mbwakunga akunga biki. Banne bamuge nti wano wookunga twateekawo dda obukulembeze. Osanze twekunga dda. Kale mu kitwala nti bunyomi. Ekibiina tebakifuga nga famire. Bobi Wine ekigenda okusuula famire yo. Kwata famire yo gijje mu pate. Kwata chairman Nyanzi olabika gye wakulira. Nyanzi oyo akufuga nnyo. Bobi Wine chairman Nyanzi akufuga nnyo. Ate akufugira mu nsobi. Simanyi kye yakuwa. Ndoza yakusomesa. Nye kati chairman Nyanzi mukwata omugaye Nyanzi va mu pate yange. Tusobola kuba ng'oli mukulembeze nga toweebwa magezi. Buli akuwa amagezi mubi. Buli omu n'omutya, buli omu n'omweraliikirira. Ono kati Mpugga bambi musajja watu yeekubira essuuti ye
bwagala kuba president abanupu muli basiru nnyo to the extent bwolaba omuntu ng'akubye esote oyo kati alabika ayagala kuba president. Buli omu tayinza kukulembera, buli omu tayinza kufuga. Banno bwe baba bakwasizza obuvunaanyizibwa obafuge, naawe olina obuvunaanyizibwa okubawuliriza. Omukulembeze we bamukwasa obuvunaanyizibwa okufuga. Bobi Wine naawe olina obuvunaanyizibwa okuwuliriza. Tukati nageze ku social media. Siyane ensonga zosalira ku social media. Lwaki tukoppa Museveni? Leba President Museveni engeri gyakolamu ebintu bye. Lwaki si byokola? See how Museveni has handled this country. Goze nale musinga teyabagobadde abagirimu abamu. Olaba abamu batuuka n'okuvuma mutabani we n'abaleka. Waliwo ab'enaalemu bavuma Jeno Muhoozi bo mu busiru bwabwe. Osobola okwagala okukyawa omwana n'oyagala taata. N'ab'enaalemu abamu muli basiru. Osobola okukyawa Jeno Muhoozi n'oyagala Museveni. Kati Museveni akusasula okuvuma mutabani we. N'ebisajja mmwe abamu muyina ebifo ne you are stupid. Ekisookerwako mwenaalemu ng'oyagala Museveni akwagale yagala mutabani we. Kati eddaame lye ligamba ggwe Museveni nga yafiiridde wano ligamba ggwe kyamaani w'enaalemu, ligamba ggwe simanya sekuritale w'enaalemu, ligamba ggwe mobilizer w'enaalemu. Era eddaame lya Museveni mulimu Jeno Muhoozi. Kati okyawa otya Muhoozi n'olowooza nti Museveni ali kwagala? Nze Junior tolina wongamba nti wankyawa ate oyagala taata wange, oli musiru. That's self-explanatory. You can't hate the son and love the father. Nebwe weebuzaabuza era kiri kimala ne kivaayo. Kwobonda bamu kifaananyi ki? Nze omuntu eyakyawa taata wange tanjagala, nange yankyawa tayagala taata wange. Ekyo kiri self-explanatory. Tekyetaagisa na kusoma, that's common sense. Nutuje bana ab'enaalemu mbufe twagala nnyo Museveni naye mutabani we tetumwagala mmwe. Embooka ezinaabakubwamu. Abantu abamu they are two hypocrites. Obuli bwenkwe bubalimu tebakyasobola na bukweka obukyayi. Kati Museveni alwanisa atya mutabani we? Nga we nabawulira wano mbutamale Mirundi Jr mbu ne senior mbu balwanagana. Tulwanaganire ki? Nze senior, nze junior. Nze wendi taata wange abaawo. Ekyo tokibuuza na kukibuuza. When you see junior you have seen senior. When you see junior you have seen senior. Yes, you are. I'm the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I'm God the Father. Three in one. Nze kimumu bisatu. Kiringa okusala apple. N'okwata enanasi n'ogisala. N'ogisalamu ebitundu bisatu. Teba nanasi. Kwa ogisazamu ebitundu bisatu kati ogamba guno omuyembe eno nanasi. Era yonna eba nanasi. Era ebyo ebitundu ebisatu obigatta ofune nanasi emu. Kati okyawa otya Tamale Mirundi Senior mnoga nti njagala Junior. No ati nakyawa Junior ate njagala mujjewo obuli bwenkwe. You first have to love General Muhoozi. That's the president's son. Gwe tuyina. Nno bumukulu mbundi mwenaalemu njagala nnyo enaalemu ne General Muhoozi mwetaaga kukwata mmwe. You need to be arrested. This maga tuze mu civil war. You want to throw this country back into civil war? These traitors abali benkwe. That's treason. You want to put this country back into civil war? Mbo mulemeddwawo okusalawo ku taata n'omwana. Ani aganti taata si omu n'omwana? Jeno Muhoozi yazimbe je SFC likuuma taata we. Yali alizimbira gwe. Gwali mwenaalemu andaba. By the time President Museveni bwe yakwatira mutabani we namuga zimbe je linkuuma. Kati watamwesiga kati. Nze natululira embizi ezagenda zindope wa taata wange. Nze taata wange yantuuza nangamba Junior twetuluddwa abalabe. We are surrounded by enemies. Omuntu nakuba essimu. Mwami Tamale gye baleko.
nziza kulopa Junior. Kati how can you report me to my father? It's like how do you waste time that Ozekundo Power? I'm the senior, I'm the junior. I'm the two in one. I'm the Holy Trinity, one God. Kati how do you report me really? Kati ogendo ti wa President Museveni n'oloopa mutabani we. Not President Museveni nzize wano kuloopa General Muhoozi. Era oba wakavonga Museveni ayita mutabani we sajja ekyo kyegendereza. Until when you realize that General Muhoozi and President Museveni are one, mujjako myaka akajaja. Oza President Museveni alina kyatalaba. Oyinza okutambula eggwanga lino nga takukkiriza. General Muhoozi ali mu kutambula eggwanga lyonna. Nalabye bataata be Uncle Sodo yabadde Sembabule. Uncle Toyota ali Masaka. Lwaki members of the first family be bavuga Muhoozi project? It might be a family initiative. Nga nosango we naalemu oyogera ki? Kati toyagala Semakookiro oba oyagala Buganda. Bamaze okulaga nti Semakookiro yaddako. Kati uga ti Obuganda buladde, Obuganda buwangaale nnyo. Nenze Semakookiro simwagala. You are stupid, you are an idiot. Okwagala Buganda ne Semakookiro ino mwagala. He represents continuity. Waliwo abantu nga they are symbols of continuity. General Muhoozi mu government are representing continuity. Bye biseera ye future ye NRM, ye future ya NRA. Gwe musingi kw'empagi ensi endala kwegenda ozimbibwa. Ngugamba tindi wano nenze njagala nnyo taata saagala mwana. That's hypocrisy. Obuli bwangu. That's traitors. Buyinza bwaja bukwata. He's going to have power, General Muhoozi. Umanyi Museveni. Boba Museveni agenda Masaka mutegere Jinja. Nze mbabuulidde President Museveni baganti nyenda Masaka mutegere Jinja. President Museveni baganti nyenda Tororo mutegere Mwakyoli. Abasoma ebitabo bye mwaba mute mumutegeera Gandrid the mustard seed. Abamulwanisa Museveni nete mumutegeera kate mumusomangako. You have to first understand somebody. Osooka otegeere nawo omuntu gwe nnwanisa ono yaani. Enkola ye y'emirimu eriki. Kati gwe mbo President Museveni ayagala nnyo Adija Namyalo okusinga mutabani we. Ajati Adija Namyalo. Oloza ati president yakwagala nnyo okusinga mutabani we. Bali balina bye bagezesa. Mwe basooka kugezesa. Eggwanga musooka ne mugezesa. Eggwanga musooka ne mugezesa. They are on experiment. They are experimenting something. Kyo General Muhoozi atambula ggwanga lyonna bali ku experiment. Bawe tukola bwetu tiche ekibaawo. Bwatambula ani ajjayo omutwe mu government. Tebatunulidde mmwe batunudde bali abali mu government. Ani agugumuka. Jene muke bwavaayo ani atakkiriza. Ani apinga. Banoonya bapinzi. This is a trap. So, as you studied political science, Buranga president nga alese mutabani we obey. Bera mweto waze nnyo. Genti yes. Katonda teyaleta Jesus. Embuzi z'Abafalisayo ne zigamba. Ketumukomerere. Bakomerera Yesu. Ate ne mwane basinza kitaawe. Abafalisayo nga bali bazibu. Okomerera otya omwana wa munno ate nomala n'osinza kitaawe. Bayibuli yesesa.
Enanze kye kitabo kyensinga okwagala kiraga obunnanfuusi bw'abantu. Yesu yabaga ndi mwana wa Katonda nange kitange yansindise ne bawakana nuga si yeggwe ne bwe yakola ebyamagerera bagana okukkiriza ti omuntu nze ekitonde kyensinga okutya y'omuntu. Even when God made miracles, Jesus bagana okukkiriza. N'olunaku lwe yafa Yesu lwe yafa eggulu n'ensi byeyuzaamu emirundi ebiri still era waliwo abaawakana ne bamukuba ne bamukomerera enkya ne basinza kitaawe. Bantu mwe muli bannanfuusi teri bunnanfuusi businga era olunyiriri olusinga obukulu mu Bayibuli we bakwata Yesu ne bamutwala ewa Pilato. Pilato n'amugamba neggwe ekigendererwa kyo kyeki. Pilato abuuza Yesu, what's your objective? What's your purpose? Yesu n'amugamba mazima. I'm here for truth, mazima. Pilato yabuuza ekibuuzo ekisinga obukulu mu Bayibuli, amazima kyeki? Yesu aba agenda kimuddamu. Pilato teyalinda oba kyekyamuwugula oba ani yayita Pilato. The Bible says he couldn't wait for the answer. Singa tetulina balokole, singa tetulina bakatoliki, singa tetulina baprotestant, singa Pilato yawuliriza amazima kyeki. He couldn't wait. Era Bible he couldn't wait. Ninga kyekibuuzo ekisinga amakulu mu Bible. Kwa Pilato yabuuza amazima kyeki. What's truth? Kwa gano gonna amadini tugali lwa amazima. Buli omu agamba yayogera ne Yesu bana balokole bagamba boya bafukako amafuta. But they have oil. Nesinga Pilato yalinda. So ono na confusion tetumulimu. But he couldn't wait. So nsibwetyo nenga Bobi Wine, please wenafuya listen to your people. Mukulembeze owuliriza Mpugga ina points zayogedde leero ku CBS ate nga ntuufu zeetaaga okulowoozaako ennyo ku lw'obulungi bw'ekibiina kyammwe. Ebbaluwa gye wawandiise Bobi Wine yabadde teyeetaagisa, yabadde ya kisiru nnyo. Omukulembeze takola bw'atyo, taswaza bakulembeze banne. So byandibadde tebijja na mawulire. So eyo story njire saawa. Lydia Jasmine yabadde ne concert. Yabadde ne concert Lydia Jasmine. Noonyezaako ku Franka Ntambi ambuulire ebyabaddeyo. Manye sigenda nnyo mu concerts. In fact nakagenda mu concert ya Spice Diana we yakuba lugogaawo neewuuma. Eddie Kenzo naliyo. Spice Diana twaliyo ne taata wange. Eddie Kenzo era twaliyo wane kololo. Eddie Kenzo we yakuba kololo neewuuma. Ezaabalala mbadde sizigendako. Ekisooka kumponyiriza nkwawa. Ogenda n'osasula VIP. Ziba ziwera ssaawa 3. Olw'okuba nti abali mu ordinary muli bangi. Ne mumenya ebisenge ne muyingira mu VIP. Ne mutuunyiriza enkwawa. Abamu mugaaya amayirungi bye byanguba mu concert sezo. Kumponyiriza nkwawa nakungayiza amayirungi mu matu. Kibayita VIP tuba n'emirembe gyaffe. Ne VIP za Uganda mbayimbi ebeera VIP misana. Ekira abatunda obunyebwa, abatunda ebyennyanja, abatunda mukene bonna ne bagiyingira. So bye bimu ku byangobayo. But Lydia Jasmine concert yo teyabadde mbi. Mathias wategekedde mu kifo kitono naye abantu bazze. People were there. Fenon ye yategese stadium yabadde nnungi. Lydia Katonda yakutaasizza amaziga. Kubanga nebivulu bisaza abantu wano. Muganda wange Farida Nakazibwe yategekako ekivulu awo erugogo. Baabirayo babiri ne Bruno Kempaka ssaawa 4. Masaka Festival Farida gye yategeka.
zigenda owera sawa 2 nga tewali wadde kapa. Farida kyava agamba Bruno Kent mune Bruno tuddeeka nga balina receipts mu ngalo tewali wadde gye baagaba. Ne tujja wano Kristo Panda my brother yategeka ekivulwawo enkuba gye yava teri yamanyayo. Nisooka etonye enkuba Kristo Panda yakaba amaziga. Bambi yaddamu n'akola ekirala ne kikwatayo Kristo. Masa Mukasa siba Masa Mukasa ekyafidde omusite naye teyakirabako. Fikifa Maika mama we yatuuka n'okkaaba amaziga musajja wattu. Fikifa Maika yagenda n'ategeka ekivulwawo ku cricket ovo yafuna abantu 100 100 kyokka ku 150 baali bakozi. Bano nze kirininga kisaawe nanze kutereeza stage ng'abamawulire abajja mu kivulu kya fiki basinga abantu. Aho ne batandika kuzannya mupiira mu concert. Bakola tiimu zaawo ne basamba omupiira bazannya tennis ne bazannya. So fiki bambi tekyamutambulira bulungi. Muyimbi kyao mulala ebyafropi kamiliyoni netwamulabako awo ng'akaaba bebekulu ye yamuyoolayoola. Kamiliyoni abamaze n'okwambala saawa 8 za misana akola lihaso enkuba gye yava. Enkuba yava Masaka nesooka ekuba ebidongo yabikasuka Nakawa gye babironda. Ebidongo bya Kamiri babironda Nakawa. Kati gwe tiye enkuba badde okubanya eri enkuba yalimu eddogo. Gali mayembe era police report bwegamba ekyavira ku konsati ya Kamiliyoni awo ku cricket ovo mahoni mayembe waliwo omuyimbi eyagenda e Masaka n'amuloga era enkuba yava Masaka eyatwala ebidongo bya Kamiliyoni awo yajja nesaliikiriza ebusega nga tugiraba gwe enkuba kyetonya ku 8 ogw'ekiro. So ebidongo babironda Nakawa Kamiliyoni n'akaaba amukwateko. The first time yange baize okulaba Kamiliyoni ng'akaaba nga bebekulu amukutte bwati ne palaso babuga Kamiri gyatudde wakaweebake bambi kati n'ategeka olulala era ne kikwatayo. So Lydia Jasmine with those examples zenkuwadde ez'abayimbi nga byali bifulopinzeeko. You had a fair concert. A fair abantu bazze yes tewayambadde bubi. Kati bino ebya mamaid byewambaddeyo bagiyita batya eyo style ki Lydia ng'oyambadde nga mamaid ng'otudde mu ntebe ebisingawo mulinde Franka Ntambi ebisingawo mulinde Franka Ntambi nani ono analyst nekasirye